Ampuliriza omulungi, oluvannyuma lw'okufundikira essuula yaffe emboozi ya Lwanyaga entemula emmeeme, nzikiriza nkwanirize mu ssuula yaffe endala ey'olwaleero mpoomerwa olugendo mu kitabo kyaffe ekkatala ly'olugendo ekitundu ekyokubiri. Katono nnyo nnyini ddala naye kansooke nkujjukizeeko ku ebyo bye twayitamu mu ssuula yaffe eyo osobole okugoberera ebyolwaleero obulungi. Tujjukire nti mu kitundu kyaffe ekyo b'essuula yaffe eyo gye tukubye omugongo, munnaffe Lwanyaga yategeeza keweerimidde byonna ebyamuddusa okutuuka mu nsi eno, engeri gye yaddukamu yagimubuulira na biki bye yaleka gye yava, era n'amutegeeza nti kannyina abasirika bamanyi kaali kaasalibwako olugalo. Ebyo ndowooza tubijjukira bwe twakoma nga mawanga munnaffe keweerimidde yeeswanta ali mu busungu ng'ayagala kugenda kutabaala nsi y'amawanda. Nkusaba onzikirize bwe twakoma oluwedde awo wennyini, leero wakati we mba nkasimbula nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'ekkumi, mpoomerwa olugendo. Wadde Lwanyaga yali ampadde okulabula okwo, wabula nali mpulira okutabaala amawanda nteekeddwa, mpozi kye nali nkyusizzaamu lwe lunaku lwe nali njoya okumulumba. Bwe ntyo ne nsalawo nsooke nange neenyweze okukirawo. Mu kiseera kino kye nali ŋŋenderera okuzuula nali nkifunye bulungi nga sikyalina kyonna kye ntoma, era wano ekyali kiddako kwali kukola ku nteekateeka za kusiibula n'omumbejja tuddeyo ewaali wanfuukira ewaffe. Omukulembeze wa kuno twamutegeeza bwe tuddayo, wadde ebbanga gye twali tumugambye nti lye tuyinza okumala lyali likyabula, anti nze eryo mwe nali ndowooleza okufundikira eddimo lyange ery'okuzuula ogwali gundeese. Naye olw'okuba Mukama yali ansobozesezza okuzuula byonna mu kaseera akatono ako, nasalawo nneme kwonoona biseera tuddeyo ewaffe. Olw'okuba twali twalimba nti omumbejja azze abeeko n'ebimu by'ayiga okuva ku mumbejja weeno omukulu, ate nga akabanga twali twakamalayo katono nnyo, nalina okuyiiya ekirimbo okusobola okumatiza omukulu aleme kwekengera. Wabula mu kino Lwanyaga yannyamba nnyo, n'ayogera naye nga bwe waali wazze omubaka n'obubaka ng'omumbejja yali yeetaagibwa okubaako emikolo gy'obuwangwa egeggusibwa okwaffe. Era ekirimbo kino musajja mukulu teyatagana na kwagala kuteebereza nti kiyinza okuba ekirimbo, bw'atyo n'atwagaliza olugendo olulungi. Mu kuvaayo Lwanyaga yatuwerekerako awamu n'akawala kalinze mu kusooka ke nali ndowooza nti kakozi ke, naye oluvannyuma nazuula nga nako kaali kambejja, wabula akaalina ekyejo ekiyitirivu, weewaawo kaali kalumirirwa nnyo abantu. Olw'okuba nali nakanyiizaamu nalowooza nga kaali kankyawa nnyo, wabula omulundi ogumu nayagala okulaba engeri gye yali antunuuliddemu, kwe kuggyayo ekitala kyange ekyali kitukula ng'omuzira ne nkyeyambisa ng'endabirwamu okulabiramu ebyo ebyali emabega waffe anti nabo gye baali. Kino kyannyamba anti omutiini namukwatiriza ntunuulidde n'akamwenyumwenyu, wabula we nakyuka nnekkaanye bulungi oba ekiso tekinnimbye ne yeebuzaabuza ng'atunula ebbali. Mu kaseera ke kamu nagenda okulaba nga mu ngeri y'emu eyo Lwanyaga ge atunuuliddemu maaso wange, era wano we namuyitira ng'alina kye mmubuuza, naye ng'ekituufu nali ntegula maaso ge okuva ku gwe nali naganze dda. Nga batutuusizza ku nnyanja we twalinnyira eryato eryatwongerayo, nasiibula Lwanyaga, wabula ne mmutegeeza nga bwe nali ngenze okutondawo engeri ennywevu ey'okusinziirako okukola olulumba, era n'anjagaliza emikisa, wabula n'aŋŋamba nti nze naye twalina okusooka okuddamu okusisinkana nga sinnaba kugenda kulumba mawanda. Nakkiriza, oluvannyuma ne neekuba mu lyato tuveewo, wabula olwali okutukuba omugongo, omuwala gwe yali naye gwe nali ntegeddeko erya kiwummulo n'akyuka, nange ne nkyuka ne tugeesimba.
namuwa jjambo naye nanziramu ng'apapa ssaako n'akamwenyumwenyu ng'ate bw'addamu okukyuka. Nange namwenya oluvannyuma ne nkyuka ntunule gye twali twolekera wabula nasanga maaso naye antunuulidde. Bwe ne twayogererawo bingi omugoba w'eryato n'akuba enkasi bwe tutyo ne twolekera ewaffe. Omugoba w'eryato nga ali wakati mu kutatiza enkasi, maaso yatandika okumbuuza kye nnali ngenderera okusalawo nzije nkole obukesse obwo wabula nasooka kutya kubimutegeeza byonna nga ndaba biyinza obutamukola bulungi, naye oluvannyuma nasalawo mbimutegeeze. Nga bwe nnali ndowoozezza ddala bwe gwali, anti ye bambi yali tayagala nziremu kulowooza nnyo by'ayita era yagezaako nnyo okumbuulirira bwe sirina kukola kuwoolera wabula nga nze ndaba singa sikikola mba nfaanana atalina mugaso ku nsi, anti olwo nga mbanga eyeerabidde omusaayi gwa baganda bange bonna n'emikwano gyange ssaako n'ogwa bonna abaali baasanjagibwa abatemu abaavu ewampewere, ate era nga siyinza kuganya kutuula butuuzi bwe ntyo nga mwannyinaze omu yekka ali mu mikono gy'abalabe bange. Ensonga ezaali zintuma okukola okuwoolera nazimutegeeza naye n'aziwulira bulungi, wabula ng'alina okutya nti wakati mu kwagala okuwoolera nnyinza okufiirwa obulamu ekintu kyali tayagala wadde okuliraana w'alowooleza. Kino nange nali nkimanyi bulungi nti kisoboka wabula nga ndi mumalirivu era mwetegefu okwaniriza kyonna Katonda ky'aba aleese. Naye kino saakimugamba mpozi okumusuubiza nga bwe nnali ngenda okuba omwegendereza ennyo nsobole okufundikira nga nze muwanguzi wadde nnali sikakasa. Mu lugendo olwatuzza okwaffe nze naye twayogera bingi okusingako awo omwalina okwowa obweyamu bw'okuwangaala ababiri mu bulamu obujja, era nga kiraga nti buli omu ku ffe yali yeesunga kaseera ako ng'ensi emaze okutegeera era n'okukkiriza nti tuli mwami na mukyala. Nga tuddayo tetwasisinkana nnyo bitusoomooza, mpozi ekire ky'enkuba eyatonnya nga tubulayo essaawa nga 4 tutuuke. Olw'okuba eryato lyalina omugoba omu yekka eyali yeefuula kamalabyonna ng'eggala essajja, enkuba bwe yatandika okutonnya twalina okuyambaganira awamu, bw'atyo ye n'asigala ku gw'okukuba enkasi ate nze ne maaso wange ne tubakana n'ogw'okusena amazzi mu lyato nga tugayiwa mu nnyanja tukendeeze obuzito obuyinza okutuviirako okubbira. Wabula wadde enkuba okutonnya kyalinga ekisoomoozo naye nze ke ŋŋambe nti kirina bwe kyannyambira. Oluvannyuma lw'okukubwa enkuba, olugoye lwe yali ayambadde lwamwekwata ku mubiri, olwo nze munne yali tafunangako wadde akazibu ku maaso okunviirako kubanga siraba bulungi ne neetegereza obubumbi bwa Mukama wakati mu musaayi okunneesiba. Anti omutima ogwalina okuweereza omusaayi gwali gufaanana ogwabivuddeko nga gusamaaliridde mu ssanyu erikira ery'ow'amali bw'alonze erinnyo. Naye nga nkyamutunuulidde bwe ntyo n'akamwenyumwenyu akaali kansiba zemba, ebirowoozo byansenguka ne bitandika okulowooleza ku mitala ng'ena okuva mu kaato mwe twali, wabula mu kiseera kyekimu naye yakutaamulukuka okuva ku mazzi ge yali asena n'antunuulira alabe ekinviiriddeko okufaanana nnyuse gwe twaliko. Era ekituufu yansanga amaaso nga kanulidde ekifuba kye, weewaawo mu kaseera kano obwongo bwali bunnobyeko nga bye ntunuulidde byawukana ne bye ndaba, weewaawo ate bye nnali ndabise obwongo nga bisava okukira nnamunswa. Ng'asonyiwadde yagezaako okwedaabiriza naye byonna ng'asiwa nsaano ku mazzi, ate n'ekirala ne bwe yalibadde afunye engeri y'okwebikkamu yali ajjukidde bumaze okukya, kubanga ebbanga lye nnali mmaze nga mmutunuulidde singa nali wakulisasulira ekituufu bandinsibye ne batabuti nga nnangibwa obulyazaamaanya nti sandisobodde kusasula kuba ekituufu nnalwawo. Singa obwongo bwali tebunjabulidde osanga nange nandisonyiwadde nga mmulaba agezaako okwebikkirira, naye amaaso nasigala nga kanudde ng'ekikere kye banyigirizzaako omuyini, era kino kye kyamuwaliriza okusena amazzi n'ekibatu kye n'agansammuliza mu maaso nga bw'amwenya. Wano obwongo obwali bukyadde bwakomawo era olwali okugguka ne bunneegayirira guno ngweyambise ng'omukisa, tomanya nali siriddayo kugufuna. Okunjiira amazzi kaŋŋambe nti yakuba jjinja mu njuki, anti olwo yali nga nsabye omuzannyo. Bwe ntyo
nange ne nkutama ne ngasena ne ngamuyiira. Mu kiseera kino omugoba w'eryato kyenkana ku ffembi mpaawo yali akyamulabawo era nga naye yeesirisizza ng'eyassevaawo ndye. Kale kino kyatuwa omwagaanya okufuna essanyu lye ndowooza nga nali nsoose busoosi. Omuzannyo gw'okweyiira amazzi gwakwata wansi ne waggulu era ng'afundiriza munne agamuyiira butamusaasira, wabula nga ffembi tuli mu nseko. Naye ekyaleetawo akasattiro ssaako n'okulebeza empina mu muzannyo guno, waliwo omulundi gwe nasena amazzi ne ngamuyiira, wabula nga mu go mulimu kamukene ke tutaamanya ngeri gye kaatuuka mu kaato. Nze kituufu nali sikalabye, wabula munnange yakawulira nga kamukkirira mu ngoye nga kayita mu kifuba kye era wakati mu mabeere ge, kyeyava yeesansabaga nga bw'ansaba nkamuggyemu. Ku ngeri gye yali yeesansabagamu nali siyinza kusibamu era ensonyi zaagenda okunkwata nga mmaze okukavuba okuva ewaali wabuguma wadde waali watobye. Ekyansonyiwaza, nagenda okulaba nga ku luno omugoba w'eryato atutunuulidde n'akamwenyumwenyu ng'alinga ddala alaba okwagalana okwali ku byenyi byaffe. Naye oluvannyuma omuzannyo twaguyimirizaamu ne tudda ku gw'okusena amazzi, anti twali tumaze eddakiika eziwerako nga mu kifo ky'okusena amazzi nga tugayiwa ebbali ate nga tugasena tugeeyiira bweyeezi. Wabula wadde twali tusazeewo tusooke tuve mu muzannyo, naye oluusi buli omu yabbiriranga amaaso n'atunula ku munne, olwo nze yalina obusima okumpi amaviivi ne gansannyalala. Enkuba yatonnyera essaawa ng'emu n'ekitundu n'ekya era twagenda okutuuka ng'engoye zaffe embi zaakaze dda. Mpozi nze ekyali kinsigaddeko ekibisi gwe mutima ogwali gutobezeddwa omukwano omungi omuzibu okugeraageranya. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde ekitundu kyaffe eky'olwaleero era essula yaffe ey'ekkumi mpoomerwa olugendo. Bw'etyo bwerabise okutuuka omulundi omulala lwe tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula era endala. Wabula nga mbajjukiza tukyali mu kitabo kyaffe kye kimu, ekkatala ly'olugendo ekitundu ekyokubiri. Atakuumira mpeera nga bulijjo nja kumusaba bankuumire. Mubeere bulungi era mweraba.